Tubandiza program yaffe ya Extra Digest omukutu mugoba nsonga kansubira baswita ati yonna gye musinze okubeera nga mutekkanya muli bulungi mwe musinga okubeera nga every single day nze nabagamba sigenda kowa kubeebaza yonna gye musinzira okubeera oba oli outside Uganda yonna gy'obeera oba oli wano ku ground naye ng'osobola ofisa akaddatako omukwano n'ogamba k'obeere ng'otekkanya okolera ddala ky'amaanyi era gwasinga mu kintu kino that's why tulina okukwaniriza n'ettendere ery'amaanyi nnyo naye nga baswita ati nga bulijjo twabagamba tugenda beera nga tubeera n'abantu ab'enjawulo nga twogerako nabo nga babeera batubuulira ebintu nga bitambula ku ground era olunaku olwaleero ndina abasajja abasinga obunene mu industry betugenda obeera nga twogerako nabo batubuulira ebintu nga bitambula Wisdom Kai muri ate leero muno mwetegereze eddoboozi lye kwegamba olinga ffe atugamba mbu batwakulya mbisaawe olwaleero mbambirisa bannanga olaba ayogera bwatyo ng'ali ku mugobanso kikyoli abalabe baffe aba Extra Digest amanya ganze Kai Wisdom mutaani w'omulala yapira ku mato mutali mazzi n'esseriraka bulijjo mbaga twava erengo esinga entingira Buganda tuli bana basabasajja kabaka naye twatukane nge twakola ki twazirongosaamu yes ne leero tuzze ndi musanyufu Fati yalujja abantu bakwaniriza ku Extra Digest abantu nabagamba muna Extra Digest yes CNN yaffe ya Africa gye tulina abantu for the first time nabaddeko wendi omuntu nandaga bwati message nze ndwawo kusoma message abantu nga bali wali of course nga mulimu aboogera kati n'abakodde bannanga abali muleme kulowooza nti nooli eyo bannange Fati yankunoonya nkubiraako kubanga mbaoli America ebyo mbikole bali ba Queen Nankani no omwana Fati ya you know she's a university student boba wetegese fe twagala actually before nga tunagenda wala olunaku olwaleero omukulu tumusanze wano nga mulaba ali mu ka weekend yakategedde ndi weekend ekifaananyi mukiraba we cannot be like them twabagamba we can only follow there we can only follow their footsteps and by doing the right thing otegere ekintu ekyo omukulu mumulaba mumanye ekigenda maaso bannayuganda twabalaze era njagala okwebazanga muganda wange tannatandika abantu mwenna nabadde neraliikiridde omanyi kati ab'omu Buganda twabadde tubakubye penalty nga bwe twabadde ekabaale nga kikubye era bwe nali ne bebe nasooka ne mugamba mwatukuba penalty wali esoloti kale mwasomba abantu naye nga baali bangi basomba abantu kati naye ne mutega akakoto n'agamba mwabalaba wabetegereza ku birthday kati kumbe ndeeta ne muganda naye walabye ekyabadde embala n'ekabaale nga kiriki naye kati njagala okutwala omukisa guno simanyi oba tugenda kyogerako n'abantu beeruweeru mweggyeko ekisiraani twali twabanyi nga mwatusina kubanga mwe mwatuleetera ekizibu mu Uganda abantu beeruweeru mweggyeko ekipale mweggyeko ekisiraani kubanga mwali muddeyo nga ffe tumanyi mbu mwe mwatereera mulina pecceeke zammwe ndowooza mu gavumenti buli omu afuna omusaala naye kasita nze nalabye abantu sibala banko oluweero oba bavuddewa oba munkoola so tubeebaza naye ku Monday tusitrimina live ku Monday His Excellency Bob Wine Hoima buli muntu yenna buli munyolo simanya amafuta gagenda togategedde Hoima osegedde so ntuminako mikwano gyange by the way nze abanteekamu nga nze Ax Media Kalistimti ne Climax kyakabi se muganda wange nsanyuse nokulaba nange nsanyuse okusanga mbabuuzaako mwenna abali ku mukutu ogwa WOLOKOSO Extra Digest mugoba nsonga ndi musanyufu okubeera mu mulundi gwange ogusoose butya omukutu guno gubeerawo era ngugoberera nnyo mbebaza gyonna gye mutuusaako engalo amannya agange nze Mako William muzzukulu wa Mako kansala omulondo w'Ekayunga ate omuntu w'abantu addako mu revolution eno bw'olaba Mako ng'ayogera oyinza okugamba tabongola obahambo nga kati munnange otujja kati gwe wennyini olinga muntu kati tutya okwogera kubanga ogasologa bannange temumanyi bwe mutudde so insani omanyi kankubule Fatia Mako ekintu kyayogedde kikulu waliwo abantu betwesiganga mu byobufuzi nga tumanyi basoma nnyo n'abamu tebasoma nnyo nga tubasinga okusoma but nga tubalaba nti bakulu bava mu famire za kabi newe bazze Bobweni bukya yajja n'abawa chance okulembera naye mu myaka ebiri bonna tulabye ab'omululu abamuliddemu olukwe n'abamu nga basirika tetumanyi kye bakola so Mako wavayo n'agamba nti bannange nzija okiwulira ekintu ekyo nze nagenda ne ngamba nze nagamba Muhammad Nsereko
nawulidde atandise okugula babulooka which is okay. Namugamba wotabolinga etteeka lya Computer Misuse Act ngenda kwesimbawo n'oligenda kwesimba ku bwerusi gulu ngenda kujja automatically mugobe mbyofuzi ekifo kyaneesimbamu nenga ne bane nazaalibwa Nakasero kulidde Nakasero nkulidde Bukesa that's Kampala Central batuziika Kawaala nazimba Kampala Central nenga sofa engeri akyali Kampala era kati nyabo era ino computer emupetu Kampala Central paka wanagenda eggulu nga mukimayo so kwaniriza mako na buli mwana yenna naddala who manages to hear naddala alaba kwakati ono mwana ono mako nsonyi okuyita omwana musinga obukulu kati eyo lo ekyokubiri abantu bakwesiga ne bakuwa obwa kansala kubanga ayiseeko mu kulonda mukaluko okulonda ekyokusatu bana abantu bobweni nga yatugamba betwali tumanyi nti ne bategeera nti bagezi nnyo mutu tumaze batuukako ne tubalaba nti ate bakataala bali mu kulya mandazi gwe tekyakwensa omusajja Kagabo yatugamba dokita simanyi dokita oba wammeso oba waaki dokita n'akayanaka andani muhozi mpulira njagala mmulaba naddira amanyo gakomye nange wozina na muhozi wannange nze dokita Kagabo okiwula ekintu ne edokita omulamba yandigambye bannange nzisaamu ekitiibwa muhozi kubanga kino ne kino nenatajja teri yali amanyi Kagabo tamanyi batunyonyola kiringo n'omusajja w'erugazi abaana 6 baafe erugazi okulondebwa kwoyo kyali w'erugazi it was just card yen UP okuyitamu ne bonna batusinikira mannyo batumanyira juzi nali ngenda kuba disappointed ne Segirinya lwakintu ekine muga Segirinya wetereze ekyo ino mmanya kyemmanyi Muhammad Nsereko n'abalinga Muhammad Nsereko bali mu lukwe lwa kugula kubanga kati Museveni kamaze FDC amaanyi agenda gateeka ku nuupu buli omu kwe bamugula kati yali kirabika ali mu lugendo lwakugula Segirinya naye nga baagala kikola simaatire kati ekyo kubanga kati Segirinya akola ensobi ku eyo live yagamba mbu buli lunaku bamuggyako omusaayi nga bagumugjamu naye olwedde wisdom waliwo ebitambula nti omukulu oyo yali adda ati nedda ebyo twasirika kubanga wamakyali waffe kubanga waliwo omuntu alya n'abasimaati Bob Wine yagamba muzikime sente bwe baba zibawadde kubanga sizaabo kati wisdom soko simba kati awo tujja kudda kuba tukyalina bingi bye tugenda okwogerako mukulu oli mu kujjajira ku patet oyagala kibuuza kati omukube amannya kale tewali buzibu njagala kubeera ate eyo nga tuvaayo badde abakulu batubuuzaako manyi weebityo tulina abantu abali mu politics abali mu entertainment that means bwe kimu tugenda beera nga tukikonako where necessary wisdom kulikayo wajostedde gundi sho yajostedde mwagyonoonye kubanga njagala kutimba ka video ka jostedde nga mukyala waffe Paza lite muhindu. Katonda. Ndite muhindu tali na mukwata. Wama lite mu. Ati iza. Wamanzo mayinze. Omuntu ko bajerega. Ori yajerega hindu mbu yali reception sisi manya ayera. Ne bwe nalaba hindu. Mwana muto. Small. Hard working lady. American height. Ayagala ani jositete. Podida. Benka no buwa. Chenka na musinga. Wala bya kiss omwana akwata bwaka omanyi njagala nnyo bannange nze ebintu by'abantu okwagalana yamukutte bwati n'amukisi sirabangako prima olaba prima nti no wakabya socialite simulabangako ng'akutte yakulaga kifaananyi kya prima we yabadde afaananye prima singa yatukwatya dderi nyama sokolabe prima we yabadde afaananye kibikibyoyogerako lwaki yambadde bulaka kozi oli bulaka maani da ati njagala nga tonaba wamma tonyumanga ennyo okumukola ate ng'oli ekisi kati prima biki byanyuma ennyo anti weerabidde ekintu kimu prima maama w'abaana ene nakyo mukwata enkola esawa zino singa Katonda jula josted prima yasigaze maama yasooka ne wali yatula ne kubuuza hindu kola nno ku kintu ekyo gwe mwana gwe saagala okyerabire kituufu kituufu naye walabye kiisi nze mako omuwala wajjanga n'akwagala nze bannekamba buli omuwala waayagala musajja munne mpulira essanyu byonna gw'otunuulidde kiisi naye ate
Me I feel sad for Justed by the way. Nti mpulire ennaku nti amawulire gonna gavudde ku Justed. Ate ne gadda mu bintu nze byentwala nti byabadde bya kisiru at a time. Bintu ki byabadde ebyekisiru? Nti nabadde nzira nti okuva show yabaddewo ku Friday. Essaawa zino Justed performance. Ata yaziyambadde abakamiliyoni okumuyimbirako and other artists. Byali badde bitrendinga nnyo ate okutunuliranga internet essaawa zino bwe trendinga. Nti internet essaawa zino etunuulidde nnyo obubadi obwabaddewo between MC Kats ne Pangon Forest Boss Alien Skin ne tiimu ye ate okusinga okutunulira ani Justed. Njagala mukulu mmako tugende mpola mpola. Kiki otegeeza nti obwo bwabadde bubadi kubanga bw'otunuulira ekintu kyabadde nakyo mbu kya happenings without anyone else knowing nga buli omu tamanyi. Mwe ababadde mu audience mwe mwabadde mutakimanyi. But fe ababadde backstage ate twali tusuubira nti kigenda kubawo because olutalo terwatandikidde ku stage ngeri mwalabenti Kats ate bamutwala. Olutalo lwatandikidde backstage after Alien Skin ne tiimu y'okukola ki okutuuka. Bw'oba jjukira bulungi nti Alien Skin yatuuse nga Justed akyayimba. But okusinziira ku pressure yabaddewo ne welcome abantu gye baamuwadde yaforsinze ne Justed okusooka ku breakinga mu performance ye ayagala okumufikisinga wajja akole ki asooka ayimba agende because bw'obeera nga oli mu kuperforminga naye wabaawo atuuka ow'amaanyi nti abantu bajja attention ku kiki obadde operforminga attention yonna ne bagizza koli abazze naye Alien Skin we yatuuse immediately Kats nti n'atandikirawo olutalo soko olindeko nkubuuze nga bwe mwaladde backstage MC Kats yabadde takimanyi mbu nno omukulu n'agenda beera ku stage. Tewali abadde asuubira Alien Skin nti agenda kujja ku kivulu yabakubye surprise nga wemanyi nti abayimbi beewerekerako nti omuyimbi bw'atimba ekivulu taganga abayimbi bonna naye omuyimbi walabanga kikutte mikwano gye bajja ne bakola ki naye sometimes ba MC batera okumanya engeri gye babeera mu preparation. Ono kyagamba omuyimbi kubanga nze ge nawulidde nti Alien Skin yabadde atuuse ne Fangon Forest kubanga nze nabadde streaminga live Justed kati n'alaba nga kikutte kati nga bw'oyogedde abayimbi baagala nnyo ekikutte n'asalako sina okuba nti kikutte naye yazza amuwerekereko nga muyimbi munne which is good ate era tetumulenya kuba nti yazze oba yazze nti kyabadde kikutte oba yazze kikutte. Issue yange ebadde nti issue yange tibadde ku ya Alien Skin nti oba yazze kikutte oba yazze atya naye mbadde mbuuza ng'era njagala abalabi abatwala bategeere nti embeera ne happenings ffenna twagirabye n'ekibuuzo kibuuzibwa MC Kats ffe twaba MC ku stage tulowooza program yonna babeera bagikola ki babeera bagimanyi kyova twewuunyizza nnyo okubeera nga ate Alien Skin agenda otuuka ku stage nga MC Kats already akola ki akyaliwo kubanga buli mbeeramu ne misunderstandings omuntu omuviira okitegeera waliwo kye bayita ego ate bannamawulire twagadde nnyo okukompitinga n'abayimbi nti mu buli kye tukola ennaku zino twagala nnyo okulaba nti twenkanankana n'omuyimbi ne bw'otunulira bannamawulire abasinga gye basanga bambadde zikyeyini ne babeera mu bbala baagala mmeeza baddugaze nga kyekimu n'omuyimbi kati so MC Kats bwe yalabe Alien Skin babadde n'olutale emabegeyo bayombye nno ebya ddala n'amugamba togenda kulinnya ku stage n'amugamba nga kino ekivulu si kyo tojja kuyimbako nti bw'oba otunuulira ne mu comment ya White Benda gye yakoze yabuuziza n'abuuza gwe nga MC ogaana otya omuyimbi okuyimba nga si gwe nannannyini ekivulu nti yamugambye tojja kuperforminga okitegeera era Kats yalinnye n'ajja n'ayinira ne ku stage wano bayinira n'agaana DJ Alien Skin okugenda okuteekayo music ne basooka bamwegayira nako ne bamukkirize DJ Alien Skin. Mukulumako njagala engeri abadde ku ground njagala otwala empola mpola mweyembera nga bali mu kuwanyisiganya ebigambo omukulu Alien Skin yabadde mu mbeera ki? Alien Skin yabadde tabirinako nga yali mu kunyumya na White Benda nga alina n'abamawulire abalala baali nabaawe emabega n'abayimbi abalala nga bali mu kunyumya mboozi naye ng'ono yeereega ne ttiimu yamu nga temujja kuyimba nga yogera ebigambo kale byabadde bingi ng'omuntu kitegeeza nti beeyinako ego nti olutalo luno balujje ku TikTok because bazze bayomba ebbanga ddene nti olutalo luvudde ku TikTok ne balujja ku Alien Skin ne luva ku mwana kati ate baluzizza ku stage which is not good eri abadigize n'eri abantu abaagala endongo n'ekivulu ky'omuntu essaawa ezo endongo okujja okunyumirwa omuyimbi tojja mugamba nti olwokwanze nina misunderstanding ne kaye tajja kumuperformingira okitegeera kati Kats yabadde ateekawo because Kats yasose n'agaana ne DJ wa Alien Skin ogenda oteekayo music ne bamwegayirira n'agaana Kats si yabadde alina okuyita
alien skin yabadde DJ Nimrod kyokola bantu Sandra Liani yabaddeko ku stage ne DJ Nimrod Sandra we yalenga alien skin yazze n'avaawo aleke Nimrod introducing alien skin because we must kwatagana nawe sinasonga lwaki nzija ku stage kati si yabadde ku stage ne kati kyamwaliriza okujja ku stage ajje ku Nimrod microphone boba watumulidde nga bwe kyabadde najja ne ku Nimrod microphone yabadde ayogerako Nimrod n'akola ki n'agimuwa nti olwokuba nti yabadde ne egeri ng'avudde eri wansi nga yagakolaga ntogenda kuyimba he decided even to force the conversation between him and Nimrod wamna benga ajereka Nimrod ebisaati ebigatto bichi Nimrod namulaga nti tebikola ki tebimulya n'asala waalemezeemu n'alabanga ebyokwogera bimuvuddeko nti gwe yabadde ajerega amuviiridde agenza abuuza DJ are you ready n'asala walangemu n'ebivu ne bamuleka n'amala okulanga ebivu ne bajja ne bamugamba tuwe microphone tugende tuyimba wala basoso jimusaba mirembe n'akola ki n'ainsistinga because yabadde abagambye temujja kuyimba era bw'obola abantu mu kavidiyo ke badde bamutwala yabagambye eno show si yammwe lwakati bamukkiriza kimalayo yali agambagamba this is not your show temulina okuhodalingirako statement tuwuliremu ng'agamba statement yajogera because just the yadde agambye Nimrod leta alien skin ajja yongeremu ku hype mu kivulu kyange okitegeera ng'amaze okutuuka ngalaba amaanyi gakoze ekigero nabula amuteeke yajja akola eki ayongeremu kati byaguddewo olutalo limemba oli kibaana naye nga tayinza kukola kikukkiriza kati so wano nze wenzirewo nenga nti byonna byabaddewo okitegeera zonna side zabadde n'ensobi but Kats he went off board okulaga nnyake ego okitegeera if Kats was the official MC obanga twabadde ku king of the mic yabadde ne rights esobola okugaana omuyimbi okukola ki okuperforminga so kati oluvannyuma lw'okulemera microphone ng'omuyimbi bamuwadde microphone era Nimrod gyabadde naye etali nnungi bano ne basalawo ne baga kale bw'oba olemedde microphone va ku stage basoose mukwata bulungi ave ku stage and again era n'akola ki n'ainsistinga kati ng'ekiddako balina mukulu Mako soko oyimire wisdom kai olowooza ekyo kirekawa like industry kati omanyi nze nabadde era mbadde nebajjo ku beat nenkyogera na communicatinga ne Kats nga maze okwogera muganga nasanga Rajiv Kabira ekyanewunyisa era bana ebino ebintu biri fani bo Katonda Mako wakoyamba nko no rubbing shoulders n'abagagga ojja kitegeera nti byomanyi oli mu nsi ndala ndwe nakitegeera nti Rajiv omwana wa Sudiri yali tamanyi gwe one tamanyi ali skin tamanyi champion gudo kati kubanga nali Kabira and this guy came you doing good bangamba Omuyimbi yangamba na comment nakola and tawo najiteeke wantu and okay so kati njya nyo Kabira kati tutani nfuna chance mubuuza teba nange bili mawulire bino nendeete emboozi nanga my friend let me tell you nandaga waliwo bayimbi yayogerako bagoberera nga ye personal mwana wa Sudiri oyo gwe Rajiv kyemwagalako is more of a black man than an Indian yo omusanga aba happy aba muzi hype tosana kirowooza nti mwana wa Sudiri nangamba but nefuna chance mubuuza kwanza namubuuza wajjotyanga okumanya champion gudo kati naterako story nangamba vice chancellor muganga kati kwenekifeekirala oyo mwami China mu Sudiri bachitali Republic ya group of bachingambira awo nti yamukubira essimu n'amugamba nti oli muganga vice chancellor mwabatamanyi wa Victoria University University ya Sudiri amukubira essimu amugamba nti ndabye minister wa gender nga yakiyita atya mu luzungu nga mbunga alajana nga waliwo omwana alina talent naye nga tasoma namugamba what did you want me to do nti mbadde kati muganga proposinga mbadde nsaba nga we mwayamba aleta reference Felicita fresh kid mbadde nsaba omwana oyo minister bwayogeddeko nga wagambye mbu alitali kwaba ngambye mbu ayimba mu bivulu kati ate ne muganga ekiri fani ye yali tamanyi ye yalaba minister agamba nti waliwo omwana ayimba nga naye tamanyi champion gudo mbu ekiri anti kati Rajiv atangamba mbu yagoberera actually nani badde sinyumu yeno mbozi webijjamu obubi bad news
kati akubiro lya mugambo what was wrong kono omwana kati noli amunyonyola tebya ddala minister nga wenagamba nange omwana nali simanyi but nakolera ku minister gwe nalaba ku TV nendabanga we can help ko yeo okay kati muganga mbu yamugamba minister yamugamba nti omwana ayimba ekyo kati yali amanyi nti omwana muyimbi gawula fresh kid titasoma bino Rajiv ayimbira n'agamba naye weba some Ugandans don't appreciate what we do it's fine kati wentegerera nti nesudirwa ina foundation by the way yamba abantu bali of which I didn't know foundation kati muulire ne kino era banange musobola okunyigira abagagga naye nga mu butuufu waliwo abagagga abakola Rajiva ngambe ekintu nze nali ngambira ababulabi mulaba bano ba specialists be baleeta okuva India ne bagamba nti gende banange leero obe mulago nti woba ina problem wa ku mutima awo baku maaso wagenda kwa waliwo specialist kati bamu bateeka mu sente bebo bamusudiru bamulwa ani oli mukwano ezo gundi zaabwe kati ne mu sponsoring abantu mukwana ina foundation lwaliro kwati bayina babajubisa kati lero jivuna muga bie mukola rusite mutu gamba ne tubyogere eri abantu because kubanga yangamba wisdom let me tell you fe oyo siye mwana we have thousands of kids neba na Uganda betuyamba mu ngeri etali ebi by education kaye boyogera bwoto kitegeeza nti story ya champion Budo waliwo omuntu yali influencinga akulabanga egenda ku Kampala kati ulira kana kati kubira kugamba na kubira MC Kats kati we muganga bamwaga head okuleta omwana no muganga vice chancellor anonye simu ya minister ebula kirakola nga akubira abasanyuka beba kyaziza minister tibanange tulagala okuddamu omulanga kwa minister abadde ku TV nga agamba waliwo omwana champion Budo kati of course abali bamaze mu briefing aba TV Omuyimbi nti abadde alina obuzibu mu kusoma ne Luparera group of company egenda mu ekifo ku Kampala parents but was those statement true exactly ino obuzibu mu kusoma kati ekyo muganga kibali tebamugambye era ne minister era kati obuzibu bwava ku minister banga bolaba ensonga esinga yali era Janisalenski ngagamba omwana already yali ali nada yakitugamba luvanyuma minister ye yavaako obuzibu ye yajja omanyinga gye bagala amasaku kati ani yaleetera minister okuvaako obuzibu twagala kunoonya yamuwa information tomwana yetaaga nanga minister oyo gyawe yagenda baminister baabo bavaako walaba nakiwala buli dakiika agenda nembita mukwatako kati noono yajja ekisooka si ye minister w'abaana mu kino kyonna minister nze simunenya sinenya muganga sinenya Victoria University nenya omuntu eyatuula ku makya n'awooza okwagala okuba alien scheme naye interest y'okuba alien scheme mwana kati njija ntya okubira MC Kats essimu kati muganga vice chancellor of Victoria University wajja ku TV n'ayogera tiki Fanconi Forest n'amagye gayimuka gamodiza awo tumanyira nti champion Budo asoma bwe tumanyira ali ali skin nti amwerera osegera bitambula kati muganga wabiraba teyadda mu kamera era mbasiba yakola interview eji bwe babikuba teyadda kubanga yamanya muganga what I know asoro swala mbakamabe kati credibility jukira sisudiri yanonyezo omwana mutabanogo nesudiri tabemanyi natumenya bigenda maso bali babera ku tutakozi ya fokati ebyo bwe bityo byabalowoozaako nakuwabira World Bank asimanye bitya kati uli ekyajja connecting MC Kats muganga wava mawulire teyaddamu kukola interview ng'alaba atomedde MC Kats alemezaamu ayimuka alumba muganga Chancellor Victoria University amunnyonnyola amugamba ebigambo bino wanaye njagala nzomanyi benjogerako tebanafa agamba omusajja aganye okujjira mu mawulire nti nedda mbadde nsaba omwana oli wadde yesayimba bitya wagete bit in a good faith yongeramu awo kati bino mbijja ku muganga kyayongeramu MC Kats nti naye eri gy'abeera omwana
tajja sobola kwesomba kugenda ezo sente ziriwo oba simanyi munaku bitya kati mugamba nedda kati misino nali simanyi around awe bizimbe sudiru lyalina muganda wange okina na Kampala parents bingi nga muganga simanyi awo oba yakula Rajiv I don't know amugambo kiba kya kusula teri asobola musomba kuveyo wabula ngo kiba kya kusula kuva ku Monday paka Friday weekend ajja kuddayo ayimbe bivulu enako esenga ndabenenga accommodation bajaji kwa jimu kati si bwe bamala mmoka kasa offer what I don't know ena MC Kats yalaba amawulire oba agayuukire ng'avaayo ajja ngagamba bannani kati ate sokogera nga o Victoria oba muganga bannani champion good kati owninga kati njagadde ndageba na Uganda bo balabe ensobi yavaawa kati jukira bali bakivuddemu muganga kati MC Kats akiyingiramu kati ate jukira mweyongeddemu na accommodation MC Kats afunye amaanyi bannange omwana mumulete bagenda mu basale okusoma n'osula abyogera ku TV kati mbyogerereyo Alien skin yali gyali ndoza nga abiraba yo mumanyi nga alumba TikTok kati naye kati walumba TikTok nga balumba MC Kats bamala okwevuma mwawo MC Kats akubira Alien skin kati awe wenenyezamu MC Kats singa we yafuna information nti n'omwana bamwadde accommodation biki yandibadde agende wa Alien skin n'amugamba Alien skin Kats yajja ku live ne yeetonda bali kwa hivyo ya TikTok nga kwe bali bonana Alien skin yaba yevumira okumala sawa nga namba then oluvanyuma najja ne yeetonda but kwamala okwetonda the following day ataddayo ku TV atalemezaamu buto kale tegeza obuzibu buli ku MC Kats Laila kati nze natenzira mu laba ng'alese ne taata w'omwana katonga amaze omukyaza wisdom soko indeko ndoza nze kyendowooza nze nsobola okufunira munamawulire ne manyi endowooza okay bw'amala okwetonda ku TikTok atrendinga nnyo mu bwongo bwe bamugamba nti oyise vivi kuba bamufuma ebigambo byali bingi nnyo ku TikTok okwo kati bugenda okukya ku makya nga video ze zitrending kati bamugamba oyise vivi like any other person abadde mu showbiz tasobola okukkiriza kuyiika ki vivi kati akomawo ku TV ate ayongeramu bamukyaza n'omukyaza osegede fatia nchitagede kaletegeza singa wali we yetonda nga balira yisi singa yasinga fire n'amira bino ebivume bamuvuma ye n'asirika yandikirekeddani kati wisdom wenkomerawo ku kibuuzo kyaffe bannayuganda bategedde kino kirekawa music industry kati nze kyembadde nnyonnyola ekisooka abatulaba eyo waliwo abantu nga nze sente zange entono zenina nzikoze mu ghetto nze zebra yali nga nzigala ne motoka gye nasooka okugula eyakabi Range Rover tabule abamanyi ku Life Church ga yali awo mugagga gye yali avuga nenjigula nga nkikubye zebra bwe bagisibanga kubanga nga nze nali olutukwata jeje omanyi namusooka okugaggawala nga tannagaggawala oyo wa jeje saawa kati naye nga tuli mu kuyiriba awo atandika kavumba kati nyina kyenyaga okwogera lwaki nkirese waliwo abantu abamu abali ku TikTok abagamba wa ono omwana abadde eno bantu bameka abasomedde mwaga amasomero wa minister wa kati from that background nkubire MC Kats nemugamba MC Kats kanga ebigambo bino ebba nze nakula batutiisa okugenda ewaayise nze nakulanga okuva enakasero tuiweta bwetu ne tugenda nga sikkirirangako eno Kamwokya downtown nga tuba apa Kololo nemugamba naye we nagenda mu ghetto ngendo kitegeera nga 99.9.5% abantu abeera mu ghetto bakolera kuva mu ghetto era nga beegomba newaba musajja wafuna omwana w'okusomera mu ssomero lyakabi kyayagala nkuwa example happy hours yali yakabi ng'abantu abeera mu Bugalani Katoogo bwayise eyo ye ghetto esinga simanyi Kimumbaasa mu bamalaaya ng'ate si omukazi yeetunda okulaba omwana we bamuteeka ku happy hours eryekazi essomero eryo lyali lyakabi nga tasobola muteeka mu St Francis lya ghetto nenkubira MC Kats nemugaa MC Kats oyina ligase oyina kampuni ezaakusayininga waba bali baagala omwana waabwe asigale mu ghetto ng'ali akawunga kubanga nze Makindye tumulaba kungulu eri Makindye eri simanyi bapalaso twala tugende mwantu wa ghetto nemugamba mbadde nsaba lekerawo okwogerako oyo mwana
mwesonyiwe zene ndowooza nti nno oba actually mukusaaga ne mugamba bw'oba tonnaba kufuna budde bumala tugendeko mu basikoserozi wa omanyi njagala kuyingira omanyi ndi activist nnyabo juzi nakebera BMP ndi activist era ngenda nnyo mugundi mwezi ogundi anti wizido gundi oyo MC zaako zigenda mu bibyo kuyigiza abavuko okwekebeza ebyo bikoze ati nomugamba mugende mu basikoserozi namugamba yongera omanya biri eri mu sikoserozi sebo ekintu ekireri namugamba ofuuke busy MC Kats I was so shocked nakuddamu ati no nalaba nti okay ngate ndaba ku TV abize naye nga nkubuulire nze ondaba mako waliwo omuntu gwe bawadde nenge namuleka atrendingemu gwe bawadde ki nze nja kukeera boy nze teri ne waba bloga ne waba furufiga ne waba museve nenyimirira bwe nti ku bigere kimu bibiri nja muvuma naye nini ajja kola ki ajja kwekanga akoze ki ne Justin newunyiza tigwe mbadde mbalanga mukwano gwange nti basolokeera ku maca n'ebintu naifula person okyula ekintu ekyo nangamba it's okay kati wisdom baali baŋŋaana kwa yagambye mbu naketondera bebekulu emirundi 9 ne mugamba twade ne Simon Entek ne mugamba ngenda kuwa gundi haliya yange data ka video kamunga netondera bebekulu nayogera ebigambo bingi nnyo kumbula omumanya akuma bebekulu wamaje abadde ne bebekulu like 10 years ne munange yatonyonyedde mu video ti bebekulu yagende wa taata embu nga mwegayire mu obukuumi omuntu oyo nga yabanyonyola ati nze manye musikasi yayitamu nga bamuvumye nga wotunyonyodde nze bwakedde nze soma comment naye bandaze ebintu abagamba bwezidomu omanyi nze nina obuzibu kyangamba nti ngenda kwesima ku Muhammad Nsereko akimanyi kyekitegeeza ate ngenda mukuba akalo kubanga Kampala Central obuluba bubbire watu wabiri Nyanzi babubbira wali Kololo ifefe twataasa Elias Lukwago mubba akalo kuba meya nga Peter Sematimba agenda kulya actually fe twakubira ne babu nga babu anyize twatikinga obululu nga tuli mu kagugo mumanyi mu Kivulu Makerere Kivulu nga obululu bwa Kampala bakubbira Kololo na Makerere Kivulu mubeeramu abamaje nze nali mubbi wa Kalumwe nali nga tukatikinga lwaki mbyogera nalokoka era kyobola oyo gayi alina ekibalama simanyo bamwogeziwe twabbanga naye akalu nabyogera ku TV ne mugamba vayo wobo negana nze ngena kuleeta abantu oyo gayi wa kibalama va ku kibalama naye oli obamwogerera yetugume oyo kati nze mmanye ebintu ebyo bikola ki however wogambye nti nno MC Kats bw'amala okwetendera bya skin ne ndowooza ne zitrending nga abamuvuma nawulira bwe kati munange nze ndaba mako nze aba tuli wano ku office wano wa Bob Wayne mwabatamanyiwo studio za Dream Studio wano wa Dax Vibes nze nsolo genda ne kurali video ku kitebe kya Nubu I'm part of them but waliwo ebintu emunga oli ajagamba yeraga nze gwe basinze okuba nga bampita mbega mu Nubu era nze tebansuubirayo nakutuulanga wano naye buli munsi Denmark waliwo omukulu wa bakwita Henry Kiyimba ye mukulembeze wa Nubu Bob Wayne wagenda mu Denmark kati gayina yali banyaniriza okujja mu Denmark kati nga naye waliwo abamu nga waliwo gayi bamuyita Julius yagamba mbu ntambuza obutwa kati Bob Wayne weri ali mu ddiiro lye n'ayita komiti ye n'abantu abalala nga ayagala mubuuza kibuuzo about me nambuuza wisdom ajja mu Denmark naye waliwo abantu abamu abamubuusabuusa what do you say about it ndi ku video kuno Bob Wayne n'abagamba waabaka ye wisdom mutabani w'omulala ajja wano mumwanirize na buli kimu kyonna kyalina kati nze Henry oyo tyaŋŋamba ng'atuuka bannange nali sirabanga na Uganda mu Denmark nga gye bantwala ne sente ze baapa yakiŋŋamba mbuza ennaku ezi n'agamba it was Bob Wayne yayogera statement na he endorsed me njogere ki Switzerland nali sina wa kusula wano nadduka speed Ati wisdom nyala kyenjagala okwogera mumalize Mama Maria ne sister we bakubira waiswa mufumbiro kubanga Switzerland during summer time hotel is really expensive kubanga enkungana eza UN ziba nyingi kati nali njya omukyala nakule nangamba tomanyi wabula ndi ne sister wange tugenda kusuza wano nza atati abedumuka tongamba baba bani basuza ne bana Uganda ababiri abali babaze mu lukungana babula hotel bonna ne batusuzaawo nga batulisa bakola ki omukyala yakitugamba gwe tugenda nti twakuba munene bakwendosinga kati naye munange ndaba mako ne unafatia
nina abantu beba wasende nzo mwana umalutsika nali simumanyi na mumanyi nga janvumire South Africa nina senene ne mukamoto kabasolo mutima era namugamba nti kisaka damu onvume bot ojja tegeera nze ewaffe bayitayo Ruduport Port View Port 83 bana Uganda wanabera mu South Africa bajimanyiyo ne mugamba that's the nina ensi bbiri zotonvumira it is South Africa ne Italy namugamba damu onvume ekyo okusomulungi taddanga yangamba mbunkeera nzunga mbuku TV ezikuwa Bobwine zi NPS sanyuka nimune nali ndio nga neba mukyazanga yetereza bwati yetereza nenga kati nona agaba obutu abamulese omulala ali muwala nga simulabanga ko manyi obereyo ku TikTok ngoli wakabi ne waliwo abamu babate bakumanyi ne bampereza akantu nga agamba mbu ndi Germany tambuza butwa nenga wensula wendi Germany mami Sophie buli omu manyi wa nope nga ntudde bwenti so mbadde nsaba MC Kats sigwe basoso okuvuma nzali yani skin neteka drone yo jujja guy yagenda mu duka nagura drone bali euro 10 ngaze simanyi nti bwobo leta drone security soka clearinga however nze ekyantabula ne alien skin nengambo mwana nukamusirikiri we yakena na agamba bali wefumane nupo nga fena nze sinyega ngamba befumane abana bala kubanga nze nali ndi bwenti wali ku capital eyankubira mumanyi mukulembeze wano nangamba kaye tukimanyi oli muntu wa paraso nayo muzeyi yalazeero kwali ani skin kwe tuli soko oleke ya paraso tuloge omusajja waffe kubanga nze ndimu kinagoberera namunanga alien skin we yakwata esimu kwaba asoka ne bevuma wiki nga namba nabana banupu nganze sinyega ndebibya nupu it's okay nawe yagamba nti yali ku live kwa naddayo nengira bayonna ngamuntu mwana yakijewa bwe yakwata esimu bwati nagamba mwana mulowooza ndiddemu mwabali eyo eno mugiyita firebase wano kufangu eno muyitawo firebase yemo ngamba mbuno banyamba mwali mulabyako nga nkola collab ne firebase kati obwongo bwange bwalowooza bwe buti nsobola kubanga nalowooza kikyalo ngamba yandisigadde beevuma ne bano baidi muto ne baani it's okay nebodira franchise ya firebase oba okonye Bobwine singa nkeera ne ngambadde nevono ne Roni manager Roni wa Bebe Cool nga twevuma byaffe oba ankwanidde mukazi oba ki ngamba Roni nemuga osiri wala eno gise gagamero kati mbangi je ku Roni numbye Bebe Cool because gagamero is Bebe Cool kati weyogere ekyo nenvaayo nengamba musajja mbadde siri mu lutalo lwammwe kati kolumbye because nze oyo Musa gwe mwana gwatambula naye gwe bagamba former SFC Musa mumanyi tosobola kubeera mu SFC n'ogivaamu kati mmaliriza ngamba buli muyimbi yenna simanyi gwe oba okimanyi bwe baneekamba buli Uganda tulabyeko abayimbi basita Kiravajje yalinako hit ezitamanyiza mwana oyo Kiravajje yatambula amawanga Kiravajje gaali malala ge gamuteeka ku ttaka nga tulaba Kiravajje yakubanga ebivulu n'abikaka miliyoni mmwe alien skin tannabika muntu mwagamba nawuli abantu bagamba mbu alien skin mbu abise Bobwine kati njagala naye atambula ayingireko mbalala oba luweero obawa nze mmanyi lwaki yasazaamu ekivulu yajja n'akoma ku kisaawe n'agamba promoter aganye omumalayo bamita Ravi oyo gaya ategeka ebivulu e South Africa alitegeka waliwo abakazi abamutaddemu ssente era abo abakazi bamugamba oyo muyimbi tumwagala oba kumuli oba kukolaki yetasalwa ono yakola kabadi n'ajja ku kisaawe n'alaga mbu oli tamumazeeyo alien skin teyagenda South Africa kubanga ground yagimanya wolinnya ng'okubye Bobwine South Africa muganda wange eri abantu balina emmundu baali bamulinze wisdom kaisokookonawo kaŋŋambe bwenti Kats wakola ensobi kubanga wadde yes alien skin but okusinziira Makatono mwesiga kyannyonnyodde that was uncalled for ng'omuyimbi azze n'oyagala omulabisa that was bad ekyokubiri kyensobola okugamba nze awangaalidde mu music industry ye Uganda njirabye nze nali simanyi nti Irene Nambirwa asobola okukeera olunaku n'amala emyaka nga giijo nga tetumulaba ku stage nze kati nze buli mukazi wane yeepanka okuyimba
njagala kakole battle na ili nambiru kwa ili nambiru aina raga aina slow music aina band ani yepanka okuyimba yenne yepanka omukyala yepanka njagala akole ko battle na ili nambiru but nali sikimanyi nti busobola okucha ili nambiru n'abanga teri promoter amutegeka oba amugamba nti million 2 zizino owulira era nali njogera ne Keti ne mugaa tuyambe ng'ebya battle bitandise otuleteko ili nambiru akumewo. So, I wish the best alien skin. However, njogedde ku radio kanchogere wa. Bwemba mwagala okuba mulumbe kuba kayebuzido. Mulumbe kuba bajjo. Singa MC Kats oyo mwamukanyuze nga mumanya ina problem. Nebukere MC Kats nga omutima gwereze. Faba mutumanye enfa ya katolu bwama. Katugambe MC Kats achogera si akireta nafa. Mwe baneka amabulire. Tamuna bano ntino muwane ebintu. Kyandibadde kirala. Mukulu mako njagala kubuze ngejo abadde. Nontegere kyembagambye ekyokuba. Bwe muba mukuba. Njagala omuyimbi yenna akuba. Mulumbe kuba kaye. Wisdom tugenda kudira. Mukulu mako dina ko njagala kubuza. Wisdom kinakirandaze akyogeddeko nnyo njagala kubuuza gwe ng'omuntu yabadde ku ground tugambe nti nno security yabadde eraze waje basasudde okubeera ng'ekuuma ekivvulu kino naye yabadde ennyumirwa security yabaddewo okumanya nti security yabaddewo Kats teyakubiddwa singa tewabaddewo security yabaddeakugwa naye security yasobodde omukola ki okumuprotect bamukiriza bulungi wansi ngali waggulu bamane bamujje ku stage ne bamusawa n'enkwata gye bamukute teyabadde yabuntu bulamu ate ebintu biri tetwerabidde kituufu enkwata gye bamukute teyabadde yabuntu bulamu but ne respect yeetaagisa omusajja nga MC Kats you have been in industry from 2005 which is 18 years now plus munnaye nere mabega yaliyo okoze ebintu bingi mu industry Kats abadde ku big stages ezenjawulo abadde ku big stages nga bobo ne bakyayimba n'eziri international stages nga kyaliwo ekitobero wakyaliwo enkuuka nga zikyali z'amaanyi nnyo okusinga nga bwe tukola ki nga bwe tuziraba sandisuubidde nti omuntu abadde ku big stage okyayinza okuvaayo olaga beef oba ego olwanire ku stage ya Jostede nga Kats because singa Kats wakutte omuzindaalo n'okuwaayo nga gwe Kats n'oba omuzindaalo ababadde babadde weewala ebintu bingi walize ne wali dijje we bakubira teri yali kutte nako kitegeera because bano badde tebaagala kujja Kats ku stage their interest was in microphone bwe walemeredde omuzindaalo kwe ne banyiiga nabo ne bagane ku stage yaffe kola ki vaawo Kats olw'ekitiibwa ky'ogweking of the mic ensi yonna ekuwa ekitiibwa nga Uganda eggwanga n'okutwaliza awamu lwaki okkiriza obuntu buno obutonotono okutta repetition kino ekintu kimulekawa abantu bagenda kuddamu okubeera nga bamukkiriza okubeera nga alinya ku stage bamumanyiira lwosibolalo Kats lwasoose okubeera Kats omulala aliko n'olutawo ne ba Julius Kyaze Kati sinze we yakuba Julius Kyaze n'asooka amujja naye omanyi kakati baabaseka yakuba Julius Kyaze ne Swans nti entalo nyingi zazaayira nazo naye zikuleka wango omuntu kale Kyaze twaligambye nti Kyaze muluddewo mu industry naye ne bwe mwevuma muli bakadde n'abakadde naye lwaki olwanagana omwana ow'omwaka Kyaze yali anyuma Wisdom Kai manyi Kyaze Wisdom sakompulire tusuubire nti nno omutegesi w'ekino ekivulu agenda vaayo abeere nga yeetondera atagenda ekyakyaze kankigire kubanga waliwo entalo Kats zabaddemu nga ntuufu Kats yayogera ebigambo bino ebituufu lwakubanga abaana tebabyogerako nze nali manyi marketing manager wa Beru omukazi baali bamuyita Jackie ng'okusayiningira akutuma ewakyali omu gwe sitajja kwogerawo kubanga nja kututankula nagamba byonyinyonnyodde ne proposal nditegedde naye however gende wa munno ali mu industry mutegeragane mudde nga wallahi wogende wa munno nga bagenda kuwa $5,000,000 omusajja agamba kiwato okisegedde kati Kats yagenda okugenda mu kampuni ezimu nga bamusindikamu abo bakyali nagomwe mu bakyali storage kubanga kati ebyo babikola naye nga kampuni nga Beru we batebimanyi kyekyali kiretedde obuzibu nze kati ffe twakolako ne Semmamba abantu bakimanyi naye banetukolere nze nali mu senior fili ne ntwala aba gospel mu club Sirik Semmambo nga bayimba yali nga unplugged ya club Sirik buli mwezi namugaa Semmambo ogenda mugeyendo
ko ye lwaki nti lwaki tokkiriza aba gospel kuyimbirako wali nga bagaba milioni gomanyi milioni 15 z'ebiseera olone kakati 15 ziba nyingi kati naye wajjawo obuzibu Isaac Aluchi yagenda nampitamu era ko kwavanze utakoraga na Isaac Aluchi ngandese omukazi eyayimba nali manyi mukama byakolera nedda ne Jackson Nyonjo ne Danjiro ne bakisookamu 15 nga buli omwe alese CD box number nga club ejiguze ate nga bebasasula ne bagitaro babo gitabatya bandi yabakubiranga naye nga ekigendera sikufuna milioni 15 bawava munno baani bonna baba batuddawo nga akafo katwala abantu banga 10 nga batulabwe bati kati nga woyimbirawo omanya bano ba manager bazi company tukoze ebintu bingi obulango bwenjawulo n'endorsement okyula ekintu ekyo naye ekisinga obukulu Kats abamu be yatuvumirako era amalala gakendereyo ku Swans amalala goroza lwaki bavuma Benoni buli muntu asobola kuvuma Benoni kwa Benoni naye amalala gakendera MC Kats etale ezimu tuziwagira however luno lwoleso radiant skin self-explanatory oba Mako oba nze soko indako wisdom oba mbuze mbu this people we are looking for cheap popularity ze chenjagala tujjewo kiri chenjagala tujjewo kiri bwekiti bano ekyo kyobadde obuuza kiri bwekiti lomya badde ayagala kulaga munnaani asinga because kyabadde kigenda ku lookinga funny Ebya MC tukyesa an artist from that nange sikiwagire ekyo chenjagala tujjewo kiri Omuyimbi asigala Omuyimbi nga byonna tubyogera amalala gajja musuula okay alien skin singa badde n'amalala ge nga media temwataakinga kala asigale n'amalala ge naye buli wojja n'omulumba kabaka mu byonna twebuuza bo abavuma alien skin yabakola ki kyekibuuzo kye tuddayo ku mmeeza mu kino ekintu because abayimbi bano balaba ffe tubabaddemu ebbanga naye temumanyi stress ki abamawulire gye tuleese ku bayimbi mwe abamawulire okay temumanyi abayimbi bano omusanga nga talina na kyakulya naye because akimanyi waliwo kamera alina okwewola engoye mu Kampala kwegamba namwe bannamawulire mulina kwetereeza kyekino kyenjagala okukolaga kati ate abamawulire tuteekawo kiri mbu we can break an artist ekyo sikikkiriza nange kyekyo kyeŋŋamba kati kyebadda gundi kyagamba nti nsobola okukusuula tusobola okukuba kati mugamba Mako sometimes abayimbi babeera batuufu okubeera nga balina nekirala omuntu omunamawulire ayogera bw'atyo yera luli byali bisobokako ne social media yajja that's one nti twandibadde Omuyimbi tagama nkolera challenge mu luyimba luno otherwise yanisigaddewa kubanga kati nze ndaba nze omwana musanga nga ne bangamba wa TikTok nemba simanyi mwa respect yawe nze nali ku climax nga nze kwata kubanga ndi influencer climax nensanga bannamawulire nga batunuza mu kyakala ne gundi ani waliwo no gwenjagala beera ne Sibi lwaki muyita Sibi oyo gayi mwagala nnyo Sibi byankolera kati abamu abamawulire ne bakyusa kamera I don't know maybe balowooza nze kukola gundi era nabaga bannange muzeeyo kamera awo nebizire mutu embaga mbeegayiridde mugenda kola ensobi muzeeyo kamera mulinde press conference gwe nsabe kyaka omanyi lwaki because ojja baleetera okulowooza nti ne wisdom enatukinye atuyingiridde mu mbeera ojjukira Fatia we nakubira nga bampise ababaana balina olunaku ku king power king 9 kifo ankubira bwe ntuuka wali nasooka alagira bampe ebyokunywa bajuze emmeeza it was my first time era bwe gwasembayo okugenda nga olunaku lwaba tiktok kati we natuula emmeeza bwe bagikola nkubira ono ajja nenkubira ne Tamale Junior nalinya ne mugajjango nyambe wano kati nembeerawo nga 9 kifa ngambye luno nakunjagala bampe jenga ku Friday kati ne antunyonyodde awo kane ndowooza nti ba TikTok ebajje bazanya ku stage naye ngoma kye bakola baddira emmeeza ne bagiteeka ku stage abawala beekozeeko ne batuula walimbu buli ayagala ekifaananyi and I'm like wow really and I'm like era twali situtudde kubanga twalya ne tunywa kati ate ne tubiva kubanga kasaba nyinyonyola nti tebalina kye bakola kati ngaye musayogera bannange oba ayogera aboogera amannya nenga bwe molawe bali yawe bakola ki nenga okay that is their time and that's how they do their thing era okutuusa yali muwala ki oyo
Brina bamita Brina Slim Bay navaje emisobe yakola kikati eno twali okutamiranga kubanga waliwo omusajja ate yajja n'agamba gonna omwenge oguli ku meeza musasule kyokka ate nga house ekuwadde kakati nyala tugamba omusajja singa atuwadde ssente ne tumuga kale musajja tuweeyo round n'agigenda wali n'agireeta kati Brina Slim Bay najja namusi n'ayogera ajjano neyo omuntu ene mujje mwogere kati neŋŋamba kaye Junior nyamba ku kintu ekyo kuba kati nga nze ndaba wali ku stage wali nnyo vibe bintu byakwemuula Junior ne wala ate Junior yali ataddemu ebyaddirira byali biki kubanga MC yamugamba abalina sente basabe Junior n'amuddamu answer nti ate ozinsabira mu bantu ng'ozaaga nsanga wa so ne teka mu kavibe awo anyway nange nairaba abalani bapita ne mwato obana ba TikTok balaba nga teboogera bali wali nesebo mbu olunaku lwebabeerawo bonna basasule abantu basasula enkubi oba ttaano kikyengezaako okuleeta nti kyenayiga Mako bw'osanga abaana n'oba tebasi tuli mu showbiz business give respect to each and everyone nze naguminkiza press conference paka Patricia Sita Rose bwe yaŋŋamba ne Eva nkole yo ka video nenkakola ne mukulembeze n'omwana wa Nupwe awo nenkolayo nempaana gundi nemmala era nokuba omulanga tugentola shop wisdom ekibuuzo kiri nsaba buli muntu ali mu showbiz bwe tuba twagala okuwangaala wano let us respect because kati nze ndi mu showbiz ate nina omukono gwa politics but mu showbiz kyenayiga Mako nze sisa muntu no okujjako nga twerumba bwerumbi nze siina gwenkola ki Mako ekibuuzo kiri nti munnamawulire n'omuyimbi ani asinga okwetaaga mbadde nkusaba katono nnyo Shiba mulaba Jeff nga mpita emunyonyo kati nange nali simanyi bulungi Shiba what mweno incidence oba before no da era abantu abamu balowooza nti Shiba nze kubadde kumwange Jeff nga mpita nga tutule emunyonyo Jeff chiwa nga tuli ekyenye ngamba wisdom wali lumu okola live noyogera statement ku Shiba nja oyina kyoyogedde nti abayimbi abanamawulire abamu boogera ebintu kati nangamba statement gye wayogera ku maanyi g'oyina omuyimbi wange yamukola bubi n'akaaba Jeff gwenjogerako gyali nangamba ntudde weyatandika okwogera weyogera ku kyokkaaba omanyi Jeff waliwo omuntu ayogera n'olowooza alimba kati I didn't see that coming kwanga watutudde ebyokunywa ebyokulya watuukidde mu vibe kati atandika okwogera ebigambo ekyennyanja kinnema nenkubamu omuyimbi oyo gwesaagala kwogera mumutegedde okkaaba nagamba wisdom muyina influence n'amaanyi mangi ku ground nagamba singa actually yanga singa yali full mumutegedde nga yayogedde oyo abantu bamutwala na yayogera abantu ng'aba ogambye ekyo kyennyini kyekyo Jeff chiwa yogera abantu aba babloga nagamba naye wisdom one oyogerera Bobby oyogera biti and people take what you say ne wakola statement butufu kati statement yali bweti nagamba nga we nagamba nti try to move discussing kati oli nendeeta ili nambiri but sino chali wa ili nambiri kwa ili nambiri yatwalako omuyimbi wange nzinaberako si manager naye omuntu ateekamu ssente lwakuba mwali tawala little boss ili nambiri oyo ne twezoba mu kooti katwali ku live twogera naye bagamba mwekamba buuzi Aline namubiru asobola okukwata omuyimbi oyo gwotegedde ne njogera abayimbi aba ne mbagamba asobola okuyimba nga yetava ku stage n'ayimba n'ennyimba zaabwe kati n'engeri gye nakyogeramu nenzikaatiriza omuyimbi kati Jeff nangamba kyali kiri kati Jeff ampa story ya Shiba bulungi nga atudde nengattako byemmanyi bwe navaawo gye mugambako gundi yadda netandika okulaba abantu nga buli omu wagira bwati wagirega Shiba nanga ne bannange wait a minute yes Shiba asobola okuba nga tayimba nga Celine Dion tayimba nga Irene Nambiru tayimba nga Juliana ne tudde mabega kyemwagala okuŋŋamba wadde tayimba nga bali si muyimbi that was a question ne
nga sinagenda mu discussion nchejja kwono ono kyagambye nti bannamawulire oluusi bakola ebintu abayimbi omuyimbi n'omusanga ng'alina stress ng'omunnamawulire yakoze yabadde ku show n'ayogera ebintu ye ng'alowooza hypinga show ye kumbe omuyimbi yaggalidde ali mu kaa kyogezaako otegeeza nti no presenter asobola osuula omuyimbi tasobola naye asobola muyisa mu depression. Abantu bano balina betuyita obuko balina families balina abaana balina business ez'enjawulo zebakola ng'abantu ate balina emikwano gwe buli wojja n'oyogera ekintu waliwo kye bayita okukola amawulire balina ne kye bayita okucrossinga line buli wokola ekintu n'okucrossinga line business ya munno gy'okuba omuyimbi oyo alya ku endorsement tebeereza nga omuyimbi wakedde n'omukuba n'okucrossinga line olowooza big companies zino zetwogerako zinamu endorsement teri muntu asobola kuwa muntu endorsement ng'ebyo bamwogerako bibi essaawa zino yensonga yakyola nti alien tannaba genda ku billboard ezamanya ate nga yali zibaddeko. Wenkubuuliza ekibuuzo mukulu Mako nti omuyimbi ne munnamawulire ani asinga okwetaaga munne? Buli omu yeetaaga munne. Essaawa zino dynamics zikyuse. Nti munnamawulire yeetaaga nnyo omuyimbi n'okusinga omuyimbi. Kati olwa social media. Nti essaawa zino ojja n'otunulira nti without artist munnamawulire talina mawulire. Tosobola kubeera. Without a journalist omuyimbi asobola okubeera because kati omuyimbi essaawa zino adda ku TikTok ye ne yeekolera byayagala n'abeerayo ate gwe munnamawulire n'ojja content ku TikTok n'omuteeka ku TV yo n'ojjayo music we n'omuzannya ku TV yo n'omuteeka ku platforms ez'enjawulo. Abayimbi bangi essaawa zino nti nga olwawo n'okulaba interview ye kati likes of epas amala n'omwaka nga tomulabye ku TV nga talina kyayogedde but abeerawo music we n'agenda n'ayimba mu corporate world Lilian Mbabazi simu yimbi tabeerayo Irene Intale mirundi meka gy'omulaba ku TV naye omanye ebivulu byakuba n'ava gule mirundi meka gy'omulaba ngali ku TV Monstilia aina ne show yakoze ne show yabadde ku Serena bayira watu Monstilia ku TV yakoze show ku Serena wokawe yazokola interview yaze ku YouTube kati wano weebuuze kakubuuze munnamawulire alya kuki alya ku muyimbi kishageza munnamawulire munnamawulire yeetaaga nnyo omuyimbi okusinga omuyimbi wamwetaaga kati ekyo katakonekano ennaku zino kati ekyo kikyatulemye okutegeera ng'abamawulire nti dynamics has changed okuva ku origin eri gye twaliko ng'omuyimbi naye ekyo tekigenda president Muneda uligaddeyo kukiri nti omuyimbi yeetaaga nnyo CBS yeetaaga nnyo naye kati Mako bwe munayogera ekintu bwe kityo tekigenda kuleeta bannamawulire abamu okugwa si kugwa tetwagala njagala munnamawulire weetereeze nga munnamawulire essaawa zino nze ndi omu ku balwanyi eddembe ly'abannamawulire era nyiiga nnyo bwe ndaba kye baakoze Kats naye walinzeyo nenkugaa nti Kats weetereeze waliwo ensobi eyazze bwe singa yakomye wali kye yakoze n'ova ku stage n'odda mu audience n'oleka omusajja n'aperforminga kino kyalibaddewo wisdom kai ebibuuzo nyina bingi kweyensonga njagala kubeera nga nolinga ayagala otumalako eno sikutegeera njagala kukubuuza ndi kumaliriza njagala kukubuuza essaawa zino MC Kats yagenze n'abeera nga reportinga Iron Skin I think ku Poliisi ogenda kimbuuza ekyo linda katono nnyo kubanga bino bikulu nina nekyenjukidde bebe kulu ndabako lumu nga nali njogera ku kivulu kyo yakikola ddi kiwatule oba yali wadde last year nampita nambuuza kaye watandika ddi okulaba kiwatule nemugambe yasooka nambuuza yali ate nemunyonyola naŋŋamba ate waddamu ddi nemugambe nakamisinga show z'ekiwatule bbiri nanga okay era kino nkyogera yali Gideon nze yandeetera music wa Boboy kagoma wa bebe cool no wa babi waine ye yandeetera yali ka tape twali bukesa n'aleeta ne tugamba no kibanda ate waawa kati problem yajja nga batugaana okujja eno nga tukoma within deviate awo kati deviate yali egenda eggwamu naye kati ffe abaali awo mu town nga batufuga nnyo tukoma kulaba Aziza Zioni waliwo baliriko G Bebe abayimbi abaali within naye kati Bob Wine yalinga outside kati saafuna mukisa kumulaba awo nga ntandiko bikiye kati nasooka kulaba Bebe kati nebino ebyatandika ono kiwatulu ono wa nasooka wa
njija ku kino kye tuliko oline bebe atuuka ngamba kaye bulandi eyo nga wogiraba manyi tosobola kumpagira mu bya politics naye mbadde sikimanyi nakulabye oyogera nga simanyi nti nno nekiwaffe nolaba ebivulu nagamba mbadde njagala kusaba mu buntu oli mwana muto ddamu nnumbe nga poli kulonda kuzze sokondeke bebe yayogera ebintu yanyinyonyola bulandi yaŋŋamba kaye mwanye n'erinnya bebe naye oyogera bwotirayini kale yogera siganye kunvuma naye ebyaddala waliwo vidiyo zyandaga namugamba bebe ati buli walumbanga Bobi Wine mayimayini nze kubanga nze tola nti no jenosale muzeyi wange nakeera katolanga noyimba watukulai nakeera nalumba Bobi Wine wallahi muyisaamu ntandikira ku bigere muyisaamu tatizimi osibula kyemugamba kati nze am so obsessed to Bobi Wine era mpaka yene kino Bobi Wine kyagamba nti bannange abantu tebaagala nze baagala kyendi Bobi Wine we fall in love with you igwe ebintu ebigambo byogera bizze luvannyuma ffe twagala Bobi Wine n'ebigambo kyogera ne bwakyuka nayogerera ebirala Bobi Wine newakera n'agenda mu UPC tumugobere mwekikulu Bobi Wine Bobi njaga kutali example ya bebe kubanga kituliko kiri sensitive kino kyokusanya abayi kwanga nze yaddala zisenge nze motukange yasoka nazijamba yimbi kubanga botunulira wisdom experience ya MC Kats nti eri myaka 15 kitegeera essence eyo we happening kati wetuba ne conversation ne bebe nalabanga one nange necheckinga mwesobi nalaka katika ye wanvuma wano ni wano campaign nizigwa nangamba okimanyi nti nze wenumba Bobi Wine nze mmanyi gye mbandago oli mba numba yewe yakyogera atya kanganga ngamba nze ne Bobi Wine ndika kati mba numbi omusajja wange nange mbanyina kyembaza kwange ebyaddala nze navumako bagamba naye bakazi muswaza omuganda bebe ng'abawagidde n'afukamira naye buli omu mumuwa ssente mumuze watemuwa bebe and I'm happy gomanyi nti bebe yalese emmotoka naye kati ate tuzeeyo ku kiri kubanga omusajja yagamba byolabanga ebyafaayo kuffe ebya bulijjo kati olaba omusajja ye yasookayo ono n'agoberera ffe tunakyogerako nga mugamba era tukoze bubi kubanga Bobi Wine omanyi nti nno ndi happy bwendaba kwa bebe yazifunye sente bwendaba nga zuwena nze bayira zuwena n'abaana b'engeri gy'abakuziza nganze omuzadde mwegomba era mwagala lumu namwebaza nomwebaza ne mugamba thank you ku baana bano otherwise bandibadde ki bebaze babiri nadda we n'agamba Bobi bajja gamba mbitabudde kubanga ebya Bobi biri extraordinary ebya bebe okitegera ne bebe okitegera kati uli akyengamba bebe yanyinyonyola nangamba kaye sisobola kujja kubyowagira nembadde nkusaba bulani nze nno kanguli makozi nali semanyi maanyi gange nabyenjogera nze nkugamba je ne bebe yangamba kaye wayogera kino buli woyogera kino tomanyi kyobonkoseza ate nga oyagala testing obusungu bwe noyogera ku Zuwena kati ate nze kyasangibwa nga njagala nnyo Zuwena bebe kulu yogera ku Zuwena kati ate kati osobola omuyisaamu eggali n'omukola kati nze n'abaana be njogera nabo wisdom uwunzi kensonga eyo nyina kyenjagala okubuuza byetwatanse biri sensitive tuli ku nti kaye wadde olumba naye waliwo wookoma kubanga sandyagadde kubeera mu industry bebe gy'ataliimu naye wemba mulumbye nkomawa I don't want to destroy his brand njagala kulumba kati yagambye nali sikimanyi nga ngenze ku birthday party kati natuuka late nga yayogedde nti Bobi Wine yasombadde abantu actually guwa kingamba musajja agambye nga simanyi nze najja nabirabo walaba wali bemuke bonna nga banyaniza baagala ebifaananyi nonno ekyo kyekyalumya abantu abamu abainaali tiwizidde omwatuuka atya muffe ne mumwaniriza ne mumwekubya nabyo ebifaananyi kati abamu kibaluma nti mwekampuli bantu banyini bali kwemuke naye nga bawagezi ba Bobi Wine nze that's what I know naye kyengezaako okugamba Fatia tuyige nti tulemeku let us not kill brands nsobola okubanga nze sakanya na alien skin ku kintu kya Firebase era alien skin n'amala akayanaga bannange byonna tubyogera naye it was an era nze okugamba
Kitakola ko collab na Firebase. Era waliwo yakimbuza nti okay wanyiga yali alikoza ko collab. Ne waliwo woto sala kubanga ngaba ugambi oba olumbye brand ya Bob Wine. Namalakera n'agamba nti banna it was an error. Okuleta Firebase. Omusonyiwa. No, okuleta Firebase mu lutalo lwange. Nsobola n'okutambuza ebigere paka kufangu. Kubanga nze kasito kwata ku Bob Wine nze ngai sale waliwo no gwe kyamimbu mwesi bako manyi waliwo n'abakane bagende waffe bunesi bakugwanga lya banyankole nemba buuza kirungi kye kiri banyankole okujjako obusa n'okunya amata okitegera but nze nesooka muleme kunvuma bunyarwanda kubanga mako bakunzuula nti ndi munyarwanda ng'ate bunako omanyi nti ndi muganda wandivumya bubi nnyo kati nze nesookayo ate ekyo nakiyiga mu firimu ya Eminem gye bayita 8 miles ojja ogirabe yali akola bato n'omudduka ye ne yeevuma ebivumo oliwe yatuuka omuvuma nga talina kyamuvuma but anyway kampuze ku kino ky'obuuza nti kirekawa ono kyagaye bannamawulire kambagamba abayimbi don't be deceived by social media. Leero social media yeriko leero TikTok nze bangamba ngende ku TikTok kubanga ye trending kambabuulire mulaba Alien Skin right now yakoze ekivulu ebyaddala kwa abantu bakyogera oyo mwana gwalina bibagamba nti abuze kali kabadi Champion Gudo ne bakwate emmotoka nga abiri mbo mukima mbo the return of Champion Gudo nga yagala kukulangirira ng'ataddeyo ng'ataddeyo ekivulu mbokuzimbira mama Champion Gudo I just fire akabadi tulabe anti akabadi kababwe kati omanyi omwana wali kubanga yali amanyi wali nesagala kubanga wali ekivulu twagala temekusukka zisagala kuyingira mbikulu lwakingana tekali kabadi. If I told these few people never attacked Champion Gudo, that incident would have kati ekyo kiri bakyalere ngeje tugenze mu show twagala tujje twogere kwekyo omanyi lwaki yalina okikola bwatyo because gwe omala okukuba omwana n'omukuba n'olaga nti ogenze ne kawempe nga taliiyo nze nina okulaga nti mujje kawempe ani gwe mbandabisa mako anti kati ulya mako kati kyenkugambye nti we yali ali mmanyiwo muganda wange kawempe mumanyi naki saagala mulabisa kumugamba ne gye baamujja kubanga bakatero benyini baali bamanyi waali naye kati nze yaliyo nga Alien Skin amanyi waali kyeŋŋamba nti nawanika yete yabagamba konti muzizaayo ekawempe ulya kano akantu ng'awanika kivulu nze kyendiko eri eriba discussion yalulala ng'ayagala kuwanika kivulu kugamba mbwagenda kola kisho Champion Gudo kuzimbira mama we kati kankubuulire omuyimbi alina brand kasito owulira nti nkola kivulu kuyamba ba mitima kuyamba fe twagambako tabiba bituufu twagambako Ronnie oli nze kenyini Ronnie manager yomu kwa manager ba bebe bebe alekera okola show nga jita charity mitima obosura brand yo kola bebe ebyemitima bijje luvanyuma kubanga waliwo ajja okujaga kinesajja sani kirayirwa kubanga mitima kuyamba ba mitima you are killing your brand anti ogolaba mu kivulu teyagambye nti Alien Skin live charity show yagambye dalitana ku Champion Gudo gwe tofaayo kati sagala genda nyo tuli ku Champion Gudo tuli ku Alien Skin tofaayo amado faayo kasola bo omuyimbi ate Gudo agenda yimba nyimba mmeka ngatandise kitegeeza macho ekibeerawo kitegeeza aba atandise nti kanakana kabadde mawulire waliwo sympathy omanyiri ya bannayuganda baagala nnyo ebyo ebintu by'okuyamba olaba wano okufatira ng'onyinira bwoti n'okera n'obagamba nti tolina school fees kakadde osobola okubula n'omu baagala kulabanga enviiri zikusonyuseeko bakole ki Wisdom obadde oyogera n'abayimbi ng'ate oyogera like obubaka bw'obawa njagala omalirize kw'ensonga abayimbi tebabalimba mu America social media y'amaanyi kizibu omuyimbi okukola show nga talina kampuni because expenditure eri mu bintu ebyo nnene gwe twogerako Alien Skin bali mulaga kusanyuka ku Lido Beach obulango bulinga 10 buli lunaku Lido Beach bamulanga kusanyuka tofaayo ati nzija olinange kyengajaja ekivulu kyoyogerako bagiyita TikTok edition ati tofaayo nzija ati kakyenzijako gwe wandinize ne marayo kati promoter Michael Banner wa bebe nnyo mwana wa Gagamero yandibadde agamba ono kyali alina abantu tekinneetaagisa kusasula ku TV kulanga kubanga Banner yandibadde agenda
waliwo TV mukyaza ne radio eyo era nawe mwita Samu agenda gyandibadde agenda yekka ekibuuzo lwaki promoter yandifiiriddwa sente n'agenda kusanyuka okulanga omanyi oto babulanga obwaswap tekisoboka Michael Bana mukubira nga tumaze mirundi emeka gye bagabye swap nedda tebasobola kugigabira ku Alien Skin kubanga zigere biriwo awuliriza kyenkugamba Mako kyenjagala kiri kimu kaye kyenjagala tujjewo nze kyenjagala tujjewo kiri eki ate gwe kyeweerabidde Alien Skin olutalo talina ku media za Uganda olutalo alina kuki alina ku brand eki ate sina brand yokka olutalo lwe alina ku share mwenye cyari kusanyuka kusangwa liyani uri akanaka neda sagala otomere uririza kanakatu uririza kati uririza gwatali yo yagamba bemusi olaba bine bibayisawo ngasanyuka yisamu ebintu yagamba tebayisamu kyo nekintu kyasanyuka period ne bakanyuka sangwa liyani ko cyekugamba wagamba ntabina olutala alina ku TV eti Chobane unyiza chenjagala okugamba uririza kati chenjagala okugamba Mako inze newazo omwana oyo okuddamu because sagala and I have a lot to talk about obalina obatalina nze wenjagala ogenda kusanyuka ekani wenjagala ogenda wakini kalisa nsolo genda nanje kimwama however Alien Skin tanagana ko music yo kuzanya ku Bukedi tanagana ko music yo kuzanya ku Nation Media tanagana ko music yo kuzanya ku UBC Star TV Magic tanagana ko music yo kuzanya ku Delta oba Azam Media olutalo alina ku bantu kyobala bakugambye twabadde back stage yabadde akola ne interviews ne TV endala awe nyine ekibuuzo kiri nti Mako awe nyine wenjagala oddemu abantu ekintu MC Kats kyakoze okubeera nga reporting Alien Skin ku police kibadde kyetaagisa talinawo case kati olaba ngodayo ne tutunuulira bajja kubuuza how is it started kati nze ate n'ekirala yongerako olwekye yakoze eyo mu mateeka tugiyita defensive yongerako nekino gwe Mako nze bwonkeeranga n'ondabanga mpabidde gayi wa industry mbanjiriza amagye nze gyenkulidde olaba Alien Skin byakola ffe bye bitusurvivingisa mu ghetto kyova olaba namugambye tokuba buli kimu kyosobola okukola we can become Bob Wine yagamba ku Museveni nakigamba ne Sale we can decide to become violent we can Museveni talina monopoly over violent so is Alien Skin MC Kats mulwadde fa bakyagaba ne ku musaayi tuli wano kambabuulire nze siwagera mu namawulire kutandika violence wadde muyimbi nabo ogamba nti oyina eggaali ekira kyenjagala okwogerako njagala kwogera still to be in Boston again as we were last time Boston, Massachusetts. So buy your tickets to travel as soon as possible. Twagala mutandiko kwetegekera olukungana because emiyezi jibu kama so as B and Leo Kayungu Ventures, we invite you again this year to be part of this greater event. So this event is going to be in Boston, Massachusetts. That's what I want to tell you. So be on time, and it's going to be today event, please. I want to explain this to you. On the same page. The first day already is going to be our tour, and also in the evening we have a networking event, and that's how we designed it, because we want people to network and build another bridge on another bridge. So the second day, again, we're having all these great speakers who are going to be speaking about innovation, real estate, and business, and how you can scale your business from $1 to $1 million. That's what we visualize like. Because our vision as a company here at Accomm Ventures is to help 10,000 entrepreneurs to become millionaires. So this is a step for us to help those entrepreneurs to become successful in life. In the evening, there will be a worship gospel concert, which we invite you all to attend, and it's going to be amazing. And we will have great singers from Nigeria, from Ghana, from Uganda. So don't forget, be there and attend. From B&L Ventures. Thank you. Zemade siwabira Alien Skin. Mbadde nzira kubirala kubanga n'okumwabira first of all nga Mako wanyonyodde. Kati ambona ne case ki. Ekisooka Alien Skin si yakukutte. Taina walaga. Alien Skin video gyendaba
yaze ku stage n'atandika kuba ki nga ate n'oyo omwana eyasitudde ali screen asobola omwega n'agamba agamba oyo simumanyi kati tewaliwo video eraga nga bamukuba kati fe abali mu showbiz business ekintu kyaffe kiggweera ku street okuba fala okuba chali n'akutereka omwaka nakulindira kati kankubuulire nze nyina abantu bendabye bajje mu action batomera chali awo ndomenya amagulu oyo namuga eggaali ogiwulidde n'atambula dobozi ko twategeera fa abaaliwo akimukoze naye nga mukola ekintu wa tulina abatukkiriza muganda wange so mbadde nsaba byonna tubikole twevume nsaba bannamawulire tetutta brand mako nali ku show ya spice nangamba gayi bameta case oli omuwanvu abali nga ne mu VIP nga bannamawulire bayimiridde teri akakkana namugana muvubuka twasasudde VIP mujja abantu ku interview muyimiridde musikiriza actually betu wa BBS ye yajja tujja ko interview ne Gilbert Kenya kwago nali nanyo ya vice president ngoyo mwala afukamidde azini musegalenga mulaba ngeri naye abalenzi bagana kwe including ngono gaya kufana nerinya ne bagana nga bali bijini bidugala bikoze ki kubanga bo balowooza basita najja olabaawo ne opshifa wanabe kyaliwo bana mawulire bano bavuma abantu oli waliwo munamawulire oyo gaya yagamba opshifa onyimye busente bolowooza ki natunulira gayi obadde osaba omuntu sente awo kakanga alaba wakabi naye nga opushifa gwe tulaba simulabangako ku TV yamwe Abani TV tumukolako interview naye mbwomwe onyimye busente bobadde olowooza simanyi oba yakyogera buli muntu namutunulira naye nga alaba wakabi kati ono nga bwe yagambye ekizibu ky'abannamawulire abasinga right now bemanyi basita tu bakyalina endowooza y'abaseeguya nti basobola okubreakinga kwegamba bobe they set the narrative nze waliwo omuntu akola ku radio sendi yakera nangamba oyo gayi muwadde emyezi ebiri agenda kuba agudde kakati ndi mu kutambula mawanga kakola show natuuka ne mu Bungereza kakala mubuuze baggalawo ekifo ky'omusajja nga kisinga wano emirundi esatu omusajja agamba mbu nyina simanyi meet and greet twali ne kakalamu simanyi East Croydon ne bankubira Richmond nanga kaye abantu bazzewa ye yakyogera nga asaaga kimuli ayagala kaye mujje ku meet and greet simanyi bitya ne paundi za mwe bweziti ankubira nti abantu bazze tulinya train otuuka tusanga badidde saloni emabega bali mu kupanga ng'abantu bazze omanyi nti nakola shop video nakola esooka ne gwe sawa 5 abalanga bagenze mu bbala wali bagamba kaye waabamala nga tujja ne bafuluma abala ne tumala 11 so abamawulire mbagamba tuleme kukola nsobi respecting a brand nze mbawadde example ya bebe yanyinyonyola nangamba kaye brand eno njijje wala ne bwene ne mbanyonyola nekya Jeff Chiwa era nze Jeff Chiwa nga tebannaba kwawukana ne Shiba that is by that time when natandika paying attention one hard working ya Shiba omugobera ebintu endite lulina lisibifaako nywazi nyo I also concluding njagala kugamba alien skin okay sawa zino yaliko ya trending naye aleke kola ddala exactly bantu kye balowooza kyagenda kukola weebale munanga abamu abagira alien skin tebasobola byogera ebyo bamanya nti oli violent let them not predict what is your next move because omuntu wamala predicting your next move abeera willing okukozesa ensobi ne bannamawulire bano si basibu ekyo kyakati kiyinza okubaawo nga tekiriimu case but next time basobola okutegeka kamera zaabwe oli n'akwesulamu ng'ayagala mukube bakunaye bakunyigira by mistake osobola ekintu kisobola okubaawo nebifuna ebintu bingi tubirabye nti ebintu by'okufa bijja bittakalya z'abantu bangi Rabadabano yali asinga okubenda omwana yajja ne unique style nga buli omwamu naye ebintu byataakola olw'okuba omwe yali ku ggaali ye yabikola byaleeta okwonona kaliya ye n'egenda kyali kiseeki mu bintu ebyekisirusiru so kati saagala olw'okuba bano abantu olina nabo obutakkaanya oba bakulwanyisa gwe nga bw'ogamba saagala bakukozesa ensobi njagala nnyo weewale nnyo netiimayinti waliyo omuntu asobola omugambako ebyo ayagala okukozesa ensobi
saagala obenga ogwa mu nsobi ezo gwe just baproving nga kimwaga atoli muyimbi kola music wo kola namula byakuba embaga weeyimbire byoyagala because ne statement Kats yabadde akola yabadde takuba ni mulodi yabadde akwali skill kugenda kumbaga nga ali mu jean ne t-shirt kale bwete ensonga wetu tubadde nga tugituruddemu ensonga ya MC Kats happenings ku stage nenze ngamba gwe muna Uganda ina trouble inzo battle mu industry inzo ball mu industry gwe picking amchola abantu no kigatta gwe kyanga tekigatta ko just leave it for others ne kansibule oga bantu nzemu kamera nsibule bulungi kwate musora kujja one of kubitebe bya Nopu ne tutayisa program yaffe njagala okwebaza nze ndi an official spokesperson wa family ya Bobo Wine official njagala kweba alina basoma literature kyabo kai bamanyi okuvunula akantu ke manje kwiti njagala okwebaza mwena abantu ebyaddala nze nadde simanyi ti mu Buganda tujina kufuna audience kati nga ffe tuli eri twewaana nno abadde mulira ne Busoga nenze kyasinze okunewanisa kiri kyekabale kubanga Romushana ali ku barometer n'agamba nti Bobo Wine tasobola kufuna even quarter bantu byafunye embala bwe yayingire kabale n'abakubisaamu nakuba essimu ya Romushana ngekola to so bannayuganda mukiraba ate n'ekirala Museveni takkiriza Bobo Wine kutambula kubanga ayagala ekyo njagala mukitegeere kimuluma kubanga kati olaba bino bayogeranga ababesi nti Museveni bagenda muwabira mu international court bayogeranga mimwa Bobo Wine yawandiika ebiwandiiko n'obujulizi international court ekola bweti bw'ojja okuwabira omuntu olina okuba ne evidence ne basooka ba receiving kati bayitako receiving bamala kusoma mu byowabira bwe balabanga waliwo case nga bakubako stamp nti ba receiving the day bwe basoma ebintu bya Bobo Wine bakyatwala myezi 5 I don't know kuba batwalayo then international court nebiyitamu n'amanya n'ebintu bye bawaayo nekuwako gundi ne bawandikira Nopu ebbaluwa international court titureceive kati official international criminal court ya receiving okuwabira kwa Bobo Wine mwekamba bule tusobola okera ku machane twa Museveni nga bamukimyeko n'empingo obanga bamuganye n'okugenda Rwanda obwe Kenya mbabuulira kati Museveni takkiriza Bobo Wine kutambula kubanga ayagala mulaba ezo filmu ze mwajeregera Bobo Wine je yazanya ngenda bagamba eyo filimu ebulayi ekoze abantu ebikudde Museveni Bobo Wine's filimu ebikudde obwerere bwa Museveni kati kyobola Museveni asobola okubanga agamba wenkwata ku mwana ono something can happen kimuluma okulaba nga atambula kwa kati mwalabye mwe musobola okungobera ku Facebook page yange Kai Wisdom mbagala nnyo tugenda kuba hoima ensonga ezituleeta bya bugagga byammwe tetwagala mufuuke nga Nigeria nti eri yesinga okuvaamu amafuta yesinga obwavu omwana wa Gabon yayogedde ekintu buli mukulembeze wa Africa kati kyekiriko yagambye tulina uranium France emugula $8 nemutunda $, this is so amazing, nemutunda $2 mu 8 ku international market nagambe nakola bwati ato banange okufugwa omuntu nga muto nagamba okuva n'olwalero endagaano ngisazizza buli muntu we Gabon nakuba enduru kati mu Africa bine byamafuta byebunyoro tetumanyi endagaano Bobi ajja fetwa tumanyi nti ekabale waliyo zabu ne tencherabide ekyobugaga kyebajjayo ne Busia kati Bobi Wine ajja kulabisa abantu b'ebitundu ebyo agena bela yodde kumande abantu b'ebitundu ebyo mulwanirira obugagga bwammwe kubanga agamafuta siga Bobi naye buli munyoro yenagaga mukolo mmako webedenga when UP wa family ya Bobi Wine aka yini UP member ne franchise ya Bobi Wine mukolo mmako maliriza nawe sebula abantu maliriza kwange nze bigambo byange byo bigende eri banna mawulire banange zino season ze tuli mumbi bino ebigenda mu maaso bwe byongera okubaawo abayimbi beyongera kuzuukuka bili abayimbi tubadde tubajoge banga ddene naye kati abayimbi bayiga rights zaabwe kuba kati saazi omuyimbi akimanyi nti bw'okola kino nsobola okukusiba ate nenkuwangula bw'okola kino nsobola okukulabisa ate tuli mu business eya competition whereby buli media competinga gwe bonna alowooza nti ojja kuteeka ku muyimbi olutalo omuyimbi n'akusibira ekikookolo omuyimbi alina other avenues wasobola okuseeringa music we n'okuseeringa content we kitegeera nti so gwe gy'okoma okulwanagana n'omuyimbi abantu bakoma okukukyawa ate you are creating
business for other media houses nezibadde zitalabibwa bona akuba omuyimbi n'agendayo bajja kuziwa obudde beeyongere ziraba so you promoting them as you try to almost ndaba avumye MC Kats omwana wa TV nenga ne mukama so mu kino nja kusaba bannamawulire bannange tuddeyo ku drawing board tustimulayininge tuddemu tuplaningire buto shows up business etukola ate tutuwe muto kibali naje kigwera era ku TV woli kale nga we nabagambye nti mbadde n'abasajja nga bamanyi kye boogerako era mubamanyi be bamu ku bantu abamanyi mu industry nsigadde nze ffe twagamba nti obadde wano ku makaga ga firebase kyogere abantu bakitegeere ama mbadde nkyabagamba mubadde balabe balungi mwe baleke kumira ku extra just tugenda kyogera nzakamaliriza kyogere mwe baleke kumira ku extra digest omukutu mugoba nsonga nze Fatirujja tubadde wano ku firebase nga wizombo agambye we love you. I think we meet next time. Bye bye. Sanyiso nnyo balaba bannange bonna abatuwuliza n'abatulaba. Amanya gange nze Brian Kayongo from Concept Real Estate. We are based, it's a US based company. Also, we have offices in Uganda, in the UK, and in Greece. So we are really excited to you guys to have us here and host us from Extra Digestive. Tufunye omukisa ogw'amaanyi tuwadde twagala kwogerako nammwe tubabuulire ku event yaffe gye tuhavinga buli mwaka eya Concept Kickstarter. This event is about helping immigrants, Ugandans, whoever from different parts of the world to learn about business, innovation and real estate. So era je miramwa gyaffe mikulu this year gye tugenda okwogerako about mweyo event gye tugenda okuhavinga ku Easter weekend. Event yaffe ebeerayo buli Easter weekend twagala marking that calendar banange. Ebeerayo ku this year genda kubeerayo next year mu 2024 genda kubeerayo ku 29th ne ku 30th of March Easter weekend. Lujja kubeera lwa kutaano na lwa mukaaga. And what we do on both of those days, on the first day usually we do a tour. You see some of the investments which we have done and which we have partnered with other people. We don't work by ourselves alone. We work with you. You are our partners. We work together and we build this great portfolio of investments to grow together. Netukola ebintu fenna, netuyiga fenna, netu investing in businesses together, netukola real estate together, netukola innovation together. So that's why we invite you this year, next year again, 2024, on the 29th and 30th of March, Easter weekend. Tugenda kubeera on the first day. We have that tour which we do. Also the tour, we have a sit down networking cocktail. So please, it will be an honor to have you on that day. On the second day, you know, we have multiple speakers who speak about different kinds of investment. We're going to talk about real estate. We're going to talk about innovation. We're going to talk about business as in general. Also, we are going to talk about how you can find funding for your business, how you can invest in yourself. Also self-investment. People just know about like creating business, but also this year we brought some expert who teach you about to self-invest in yourself to become a business, you as an individual, not only the business which you invest in.